Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah muyinza wa byonna asobosezza omukolo guno okubeerawo. Tumusaba akkirize ekisiibo kyaffe. Musaba atutte nga tuli basiraamu abakkiriza tetusinkane mujjana nga bwe tuli wano. Amannya Nkasibe Muhammadi Muyigwa nga nvudde mu Tropical Bank, natambudde ne muwala wange ono Jamila Nanyonjo ow'ennyonyi Kajala. Tuli basiimu kantwale omukisa guno okusooka general manager we bali kuddukanya bulungi rediyo yaffe. Neebaza nnyo Pearl Radio olw'omulimu omulungi gwekola. Wano obusiraamu buba butambula. Bwe tubeera ne competition nga zino, abaana bano ne bakompitinga, kituwa mileage nnene ng'abasiraamu. Ojjukire batugambanga nti tetwasoma, naye kati bwe tuli suubira ffe tusinga. Kirungi nnyo nti amasomero g'obusiraamu ge gasinga obungi kati, ate era emizigiti gye gisinga obuki obungi. Wabula kati nga ffe Tropical Bank, banka yokka commercial bank erina license y'obusiraamu. Kyembakubiriza mujje mu bankinge nga mu bankinga halaali. Muganda wange owa Newmans ayogedde, bannange ebintu Allah bituwadde nga bwe biri. Amasomero twakaabanga nti tutwala abaana mu masomero gali nga tukaaba kimu nti gegalina standard. Naye mpuliriza Pearl nga amasomero galanga gawulira galwekiddaadi gaani nga gafuna first grade mu theology ne gafuna ne first grade mu ki mu secular. Ekyo si kikulu basiraamu. Kati radio yaffe yajja eya Pearl, nze nalinga nkula bano bali Sebannazaali nga tufuna eddakiika 40 ate nga galimu obulango. Basiraamu twagalane nga baki ate tupromotinga ebintu byaffe nga batuwa eddakiika 3 ate nga galimu obuki obulango nga mulimu ne advert y'omwenge. Naye bwe tuba tufunye rediyo ng'eno nga baseeka bajja bonna, baseeka mugenda baani, baseeka Imaamu Kyeyune, n'omuwulira gwe kennyini n'okoowa na bukooyi, si kikulu. Kati ne banka zammwe zazze, banka yammwe yazze nga ekugamba nti jangu obankinge halaali. Ne bw'oba tozze kwewola, kubanga abamu gwe twogera Islamic banking mugenda ne mulowooza nti tugambye mujje mukole ki, mwewole, nga tonnaba kwewola deposit zo nsiraamu. Tropical Bank bw'onooteekayo sente zo banaazinvestinga bulungi, kubanga sente ze mutuwa ze mutereka mu Tropical Bank ate naffe ze tukola ki, ze tuinvestinga. Tero kyogera nti ne bw'oba ompadde sente z'olunaku lumu ze nzinvestinga ne nfunamu amagoba. Naye kubamu akafaananyi nga sente zo, kubanga tulina hijja accounts, nga ozitadde awatali sharia, otereka genda Makka, naye sente z'oterese ate ze investize neziwa agenda okukola ki, agenda okusuubula omwenge, agenda okubetinga, agenda okuzimba lodge. Basiraamu audience gyenjogereramu yentuufu. Omuntu bw'abeera omusiraamu aba atya okukola ekiri haramu. Toyinza kumpa sente zo nenzimba lodge
mukitegedde basiraamu era mbeera nzinvestinga mu bizinesi eziri halal. Muwala wange ono gwe natambudde naye y'omulimu gwe awo gyagali, n'olwekyo agenda kubawa essimu ye kyengenda omumuwa kyokka, naye ne bwoba ogyagala kati akola ki? Ogenda n'akawunti yo, kyekyo Tropical Bank kyekuwadde. Ate akawunti tolina kujja mu Tropical ku bankinga, akuteera mobile app ku ssimu yo. Ate ne bwoba olina katooki eno ng'eyange, togamba nti ate nze bansosodde, nedda. Nawe tukuwa koodi w'obeera ng'okola ki? Ng'osobola okubankinga, sente zo ziteekayo ate n'ozijjayo wonna w'okoze eki w'oyagalidde. MC neyanziza nnyo, nja kusaba ttenyi oyo bemusisitera sibalyaza amaanyi ajja kujja mu Tropical Bank akuleetere package yo inshallah. Naye nga nziramu okuwa obweyamu managing director and executive director babadde balina okubeera wano, naye bali Makka bwekumpa obubaka nti batuuseeko Tropical Bank ejja kwongera okutambulira wamu ne PAL FM okulaba nti obusiraamu tubuteekako mu kikko. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamil bawesema